Okubala essula 24. Awo Balamu bwe yalabanga Mukama asiimye okuwa Isirayiri omukisa, n'atagenda ng'olulala okunoonya eddogo, naye n'ayolekeza amaaso ge olukoola. Balamu n'ayimusa amaaso ge, n'alaba Isirayiri nga batudde ng'ebika byabwe bwe byali. Omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako, n'agera olugero lwe n'ayogera nti, Balamu mutabani wa Byoli ayogera, era omusajja eyazzibwa amaaso ayogera. Ayogera oyo awulira ebigambo bya Katonda, alaba okwolesebwa kw'omuyinza w'ebintu byonna, ng'agwa wansi n'amaaso ge nga gatunula, nti eweema zo nga nnungi ggwe Yakobo, ennyumba zo ggwe Isirayiri. Zeeyaliiridde ng'ebiwonvu, ng'ensuku eziri ku lubalama lw'omugga, ng'emiti egy'omugavu Mukama gye yasimba, ng'emiti emyerezi egiri ku lubalama lw'amazzi. Amazzi ganaakulukutanga okuva mu nsuwa ye, n'ensigo ze zinaabanga awali amazzi amangi. Ne kabaka we anaasinganga Agagi obugulumivu, n'obwakabaka bwe bunaagulumizibwanga. Katonda amuggya mu Misiri, alina amaanyi ng'ag'embogo, aliirira ddala amawanga abalabe be, era alimenyaamenya amagumba gaabwe, n'abakuba okubafumita n'obusaale bwe. Yabwama yagalamira ng'empologoma ennume, era ng'empologoma enkazi. Ani anaamusagula? Aweebwenga omukisa buli anaamusabiranga omukisa, era akolimirwenga buli anaamukolimiranga. Awo obusungu bwa Balaki ne bubuubuukira Balamu, n'akuba mu ngalo. Balaki n'agamba Balamu nti, nakuyita okukolimira abalabe bange, era laba obusabiridde ddala omukisa. Emirundi gino gyonsatule. Kale nno dduka oddeyo ewuwo. Mbadde njagala okukukuza obeere n'ekitiibwa kingi nnyo, naye laba Mukama akuziyizza okuba n'ekitiibwa. Balamu n'agamba Balaki nti, era saagamba n'ababaka bo be wantumira nti Balaki bw'ayagala okumpa ennyumba ye ng'ejjudde effeeza ne zaabu, siyinza kuyita ku kigambo kya Mukama okukola ebirungi newankubadde ebibi, nga nnyima mu magezi gange nze. Mukama ky'anaayogera nange kye naayogera. Era kaakano laba, ŋŋenda eri abantu bange. Jjangu nkutegeeza abantu bano kye balikola abantu bo mu nnaku ez'oluvannyuma. N'agera olugero lwe n'ayogera nti, Balamu mutabani wa Byoli ayogera, era omusajja eyazibwa amaaso ayogera. Oyo ayogera awulira ebigambo bya Katonda, era okumanya kw'oyo ali waggulu ennyo. Alaba okwolesebwa kw'omuyinza w'ebintu byonna, ng'agwa wansi n'amaaso ge nga gatunula, nti mulaba naye si kaakano, mutunuulira naye tandi kumpi. Muliva emmunyeenye mu Yakobo, n'omuggo ogw'obwakabaka guliyimuka mu Isirayiri. Gulikubira ddala ensonda za Mowaabu, gulimenyera ddala abaana bonna ab'oluyoogaano. Kale Edomu aliba butaka, era ne Seyiri aliba butaka. Abaali abalabe be Isirayiri ng'akola eby'obuzira. Era muliva mu Yakobo omu aliba n'okufuga, alizikiriza n'abalifikkawo ku bibuga. N'atunuulira Amaleki, n'agera olugero lwe n'ayogera nti, Amaleki yali wa lubereberye mu mawanga, naye enkomerero ye ey'oluvannyuma erituuka mu kuzikirira. N'atunuulira Omukeeni, n'agera olugero lwe ng'ayogera nti, ekifo kyo eky'okutuulamu ky'amaanyi, n'ekisu kyo kyateekebwa ku lwazi, naye Kayini alinyagibwa okutuusa Asuli
lwali kutwala mu busibe. N'agera olugero lwe n'ayogera nti, zitusanze, ani aliba omulamu Katonda bw'alikola kino? Naye ebyombo biriva mu ttale ly'e Kittimu, biribonereza Asuli, biribonereza ne Eberi, era naye alituuka mu kuzikirira. Balamu n'agolokoka n'agenda n'addayo mu kifo kye, ne Balaki n'addayo.